kubanga tujja kwambala temulwana fenna tuli baana ba Uganda bannayuganda mukozese mirembe temulwana fenna tuli baana ba Uganda Mukama Katonda atuwadde engule kyekino tetwali tutegeeza mu luyimbo ate nga tukyasaba n'abasibe bateebwe nga tukyasaba n'obuwanguzi bulabike nga tusaba ekkooti eya Uganda omukulu Saabalamuzi Owinyi Dolo ne bannomunaana abatudde mu musango gwa bannayuganda beeyise nga bannayuganda basale ekituufu dduka ebyo byaggwawo tetulina mayinja tetulina mundu tetulina busaale iffe ekyokulwanisa kyaffe Katonda waffe wali Omukama Katonda atuyambe awabadde okutaataaganyizibwa awabadde obaolyawo ebiweebwayo eneefuuka B ero neefuuka E Owinyi Dolo ow'ekitiibwa ne bannomunaana bakozese ekyo kye baasoma mu mateeka bakozese ekyo kyabazaaza mu nsi yaffe eno Uganda nga nabo bannayuganda basale amazima awangule abantu bonna bamanye nti gundi awangudde kubanga abantu bano tebeekubidde basaze amazima Honorable Robert Kyagulanyi naye afune amazima afune obwekanya ate okuyiganyizibwa kugwewo mu ggwanga bino ebintu mbyogera nga nabumuuli tubadde mu struggle tukyali mu struggle ate bane struggle omuleke gamati ya Kyagulanyi yekka ffenna tuli mu ki twetaaga Uganda ki ate terunaggwa omusango ne bwe gunaasalibwa kutya twagala Uganda empya Uganda omuli enfuga ey'amateeka Fortnite Laws oli munnamateeka twagala mulwanirire enfuga ey'amateeka rule of law ng'amateeka ge gakola so si ssente so si buyinza so si mundu nkimanyi muno mulimu bambega nemwe basajja mwe ne bakazi mmwe mutegeere ekituufu mumanye nti ffena tuwanirira Uganda eki ate Uganda ennungi ekizibu bambega mmwe mwe musinga n'okufaanana obubi ffe be mubega tuliisa buti naye ensi bwerikyuka mujja kunoonyako we muyita ekisinga okunnuma ensi bwekyuka mwe musooka okugwa ku magulu gaffe munnange ensaasira nange baali bantu babutumi munnange ensaasira nange nali noonya kawogo ka mwana kati saawa zino njagala gwembega gwolangirire nti nange njagala Uganda eki empya
ffenna twagala okweyagalira mu Uganda yaffe. Uganda efugibwa amateeka. Uganda ng'abantu beeyagala. Nange gwe bagenda okwogera bino, Uganda agirinako omuki era bweyonooneka nga wendi Omukama Katonda alimbuuza muwulidde evvanjiri nti mugende muyigirize evvanjiri eri ebitonde byonna. Alikkiriza oyo alikola ki? Evvanjiri eno siyigiriza evvanjiri ya mwoyo kokka, kubanga ndi mu kuyigiriza omuntu omulamba ow'omwoyo n'omubiri. Nsooka ne kugamba eby'omubiri bino, omubiri gwo ne gubeera omugumu, omubiri gwo ne gubeera ogw'amaanyi, naye ndyoka njigiriza omwoyo gwo. Naye tunaakomyawo okuyigiriza abantu abeeyamula. Akawungo bakasente meka kati simanyi na kumanya, kilo ya sukaali ya mmeka? Tuli mu kwewola sente zigende mu masiki, masiki ze batagenda natuwa. Tuli mu kwewola sente musimanyi zigende abantu abetusanja, simanyi tusasulira ani oyo yagoba abantu ku ttaka. Ate Omuganda yagamba nti ekite ekitava tusengejjero. Uganda n'Afrika n'ensi yonna ejjudde ebibuuzo ebipya ebyetaaga ansa empya n'abantu abapya. Ate mwabagamba munofe abakadde mutusudde, mukkiriza nti naffe abavubuka tusobola, n'abato basobola bulungi nnyo.